براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. السورة نجند أقسموا إتبا سورة التوبة. الله سبحانه وتعالى تيجساكو ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تباجتك كوي السورة يكيت لكم بسم الله الرحمن الرحيم. سونج السورة لازم نيز سجدوا إن جاولي لغانت السورة ودكين داليجين دكتانبكا إتقام بسم الله الرحمن الرحيم وكجاكو سورة التوبة بقى بابا من ينتي كاتغاني سو كجيتكاكو بسم الله الرحمن الرحيم يزمكم سونغا kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mukigambo bismillahir rahmanir rahim yayogeramu okusasira ku mukigambo ekyo songe sure negenda kwogera ku bigambo ebikwatagana n'okuyiwa omusaayi n'obukambwe obw'ekikeekya waggulu eri abatakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yakirabanga tekyetaagisiza kuteekamu bigambo biraga kusaasira kwe okusobola okulaga embeera nti egenda kubanga ebigambo bisongovumu okusinga kubiri mu ssuula endala. Mu ssuula eno Allah yayanikiramu nnyo n'aswalizaamu nnyo abannanfuusi abalya mu lulime ne mu luzise nga be bantu kungulu aboolesa obusiraamu naye nga mu mitima gyabwe mu butuufu si bamativu na busiraamu wabula nga bamativu n'eyo ensinza eyaliwo emenya amateeka era nga si mikwano gy'abasiraamu abannamaddala mu mitima gyabwe wabula bakwano bwabo abannamaddala beebo abalabe b'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala mu ssuula eno yayogera nnyo ku bamushirikiina bwe tunaaba tukyogeddeko tujja kuba tutegeeza abantu abaali abasamizi nga tebakkiririza mu bitabo bya mu ggulu, abaali nga basinza amasanamu, abakuraishi b'e Makka. Bwe twogera ekigambo abakuraishi b'e Makka ebiseera ebisinga obungi tuba tutegeeza abaali bamushirikiina abasinza amasanamu, era ekyo kigenderera abo tubeera nga mu aya eno tukikozesezza nnyo. Allah subhanahu mu ssuula eno bwe kinaaba nga kiddiriŋŋanye tujja kuba nga tutegeeza abakuraishi abaali abasinza amasanamu. Mu aya oba mu ssuula eno Allah subhanahu wa ta'ala bamushirikiina yabaanika nnyo nga bwe yayanika abannanfuusi, so ng'ate era yayogera nnyo ku bantu ba ahlul kitaabi. Ba ahlul kitaabi be bantu abalina enzikiriza eyali ekkiririza mu bitabo ebyava eri waggulu eri Allah subhanahu wa ta'ala, naddala ng'abayahudi abayudaaya abaali bakkiririza mu kitabu kya Musa alayhi salaamu eky'ettawrat, n'abanaswara abakristaayo abaali bakkiririza mu kitabu kya Isa alayhi salaamu al injil. Bwe tunaaba twogera ku bantu abo mu Qur'ani muno ojja kubasanga nga bwe twogera ne kuba muhajiriina abaasenguka okuva e Makka ng'ekibasengudde busiraamu bwabwe ne bagenda e Madiina ne basangayo ba Ansar abo abaabawa obubudamu abantu b'e Madiina. Ebyo nga tubimaze ebitonotono nga tetunayingira mu ssuula, tekyebeereka kubeera nga twogera ku lutalo olwaliwo mu mwaka ogw'omwenda okuva mu masenguka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'awezezza emyaka 9 e Madiina. Waliwo olutalo oluyitibwa Ghazwatu Tabuk. Olutalo olwo lwali si lwangu kubanga lwajjira mu kiseera nga kyanjala nnyo, omusana gwaka nnyo, ng'abasiraamu baakava mu Ramadan mu mwezi gwa Shawwal, ng'obwavu bungi eri abamu, ng'ate olugendo lwewala. Kati abataalina busiraamu bwannamaddala baasanga obukalu bwo mu kukkiriza ogenda okulwana ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam, era bangi bajjanga awali Nabbi ne bateekayo okwetonda kwabwe ne bagunjaawo ensonga ze baapaatiikanga bwe zaabagaana mbwe zaali zibagaana okugenda ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye ng'ekituufu ekyali kibagaana kwali kubeera nti olugendo lwewala ate n'obwavu nga bungi, nga n'enjala nnyingi, ekyeya kingi, omusana mungi. Baakava mu Ramadan, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe lutalo lwe yasembayo okulwana olw'okiyiwa musaayi olw'amaanyi olwali Tabuk. Ekyamutwala okulwana yamala okutegeera nti kabaka w'e Ruumu yali ayitibwa Herakli yali ategese ejje ddene lye yali ategese lijje limalewo obusiraamu, nga yeetegese okubeera nti amalirawo ddala obusiraamu olw'okuba yali kabaka w'amaanyi, supappawa w'obudde obwo. Ng'amaze okuwulira nti abasiraamu nabo bafuuse ba supappawa erudde eyo, ng'atya okubeera nti entebe ye eyinza okubeera ng'etaataaganyizibwa, n'ategeka ejje nga ddene. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bufunze yatwala ejje lye ne bagenda okulwana, abaasigala ne basigala
mubonga mulimu abannanfuusi bangi ku olwo abatagenda olw'embeera gy'otegedde. Allah subhanahu wa ta'ala n'amusobozesa olutalo ne baluwangula. bwe bamala okuluwangula ne bakomawo, abannanfuusi ab'ebika eby'enjawulo bajjanga eri nabbi sallallahu alaihi wasallam mumukulisaayo n'okumubuulira ddala ensonga eyabaganye kugenda naye. bangi yakkiriza bye baayogera, wadde nga waliwo basahaba abaali abasatu nga ddala mu butuufu baali basajja balungi, naye beekunyakunya mu ngeri omu oba endala olw'obugagga bwe baalina obwabalawankanyuku ne bubeera nga bubaleetedde okusikattira ne batasobola kuwerekera nabbi sallallahu alaihi wasallam. era nabbi bwe yamala okukomawo ne balowooza okugenda bamugambewo ensonga ez'obulimba ezabaganye okugenda, naye era ne bakitegeera nti ne bwe tunaamulimba Allah ajja mubuulira amazima. ne bamubuulira amazima. bwe baayogera amazima yabanyiigira nnyo, n'abajjako n'essalaamu. ne bakyala baabwe n'abagamba bagira badde ewaabwe, ne basahaba ensi ne bakaluubirira okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabaddiramu n'abatukuza nti abasajja abo obutagenda tebakikoze mu bubi, wabula Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kwabwe olw'embeera eyabatuukako eyabagaana okugenda. olutalo luno lwali nga luzibu nnyo era lwatuumibwa Ghazwatul Usra, olutalo olwalimu embeera eyali enzibu nga bw'okitegedde mu byenfuna, omusana, enjala gw'omuwadde akatebe, ekyeya, olugendo lwa wala, ate tuguluka okulumba, tulumba Kirimaanyi Superpower. Nabbi bw'amala okudda ng'afudde mu lutalo yayagala agenda alambule ku Kaaba, naye yakaluubirirwa ku mwaka ogwo. n'agamba Abubakari n'aligenza okulambula Kaaba, naye olw'okuba Abawarabu mu mbeera zaabwe ez'obuwangwa bakyetoolola Kaaba nga bali bukunya, sijja kugenda wabula kulembera ekibinja ekinaagenda okukola hijja obeere nga gwe amiri waakyo. ne bamuwa n'essuula aya kumpi 40 agali mu ssuula eno agenda agasomera abantu ng'atuuse mu hijja, agabalaga nti okuva olwaleero ku mwaka guno hijja tekyaddayo kukolebwa bamushirikiina, tebakyaddayo kwetooloola Kaaba nga bali bukunya. Abubakari yakwata ejje lye n'atambula nalyo, nabo batuuka mu kifo ekiyitibwa Dhul-Hulaifa. ab'e Makka bwe banaabira ne bambala ebyambalo bya hijja ne banuyirira okukola hijja. kifo kiri kumpi ne Madiina. nabbi n'asindika Ali radiyallahu anhu abasisinkana agende nabo, naye n'amugamba bw'obanga otuuse obeeranga ku lunaku lwa Arafa oyogere ebigambo bino mu lujjudde lw'abantu. Point number 1, otegeeza Abawarabu tewaliyo yenna akkirizibwa oluvannyuma lw'olwaleero tajja kukkirizibwa kuddayo kwetoolola Kaaba yenna alibeera obukunya. Ennamba ey'okubiri gy'onoobategeeza nti buli yenna alina endagaano wakati we ne wakati wa Muhammadi, nga baakola endagaano nga ya mirembe egy'obutalwanagana, ey'okuzzaawo emirembe wakati waabwe ne wakati wa Muhammadi, okubeera nti wakyali kutabaaragana. endagaano eyo bw'ebanga ddala yaliko ebbanga eggere ejja kukuumibwa okutuusa ebbanga lyayo bwe linaatuuka, naye tegenda kuzzibwa bujja. naye singa endagaano eyo kiryesanga nga teyaliiko bbanga ggere, obanga yaliko ebbanga eggere nga teriweza myezi 4, n'abo bonna abataali na ndagaano na Muhammad sallallahu alaihi wasallam obategeeze kaati obagambe balye butaala okuva ku lunaku lwaleero okutuukira ddala emyezi gy'emizizo lwe giriggwako, teri yagenda kuddamu kubeera nga endagaano ye ezzibwa bujja, endagaano zimenyeddwa. era obategeeza ennamba 3, endagaano si kumenyebwa wabula ziggiddwawo. tewakyali wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu ndagaano ya mirembe okujjako eyo eriko ekiseera ekigere. naye talina kiseera kigere, baweereddwa emyezi 4 okubeera nga balya butaala, naye babeere nga bategeera nti wakati waffe ne wakati waabwe obusiraamu katulina kubeera nga tubusaasaanya. ekiragiro kizza okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, kuba obusiraamu kati butuuse bufunye amaanyi agamala. ekigambo ekyokusatu obategeeze nti jjanaye bakuluusanya nga bagyagala, teri yagenda kugiyingira okuggyako nga mukkiriza. ekyokuna obagambe nti tekikyasobokera ddala mu nsi yaffe wano okubeera nga erimu eddiini bbiri, eddiini ey'abasiraamu n'eddiini ey'abamushirikiini. Bennagambye abasinza n'amasanamu oluvannyuma lw'omwaka guno. Bwekityo bwe kyali Abubakar radiyallahu anhu ne Ali radiyallahu anhu ne basitula olugendo lwabwe ne bagenda mu hijja. naye olunaku bwe lwamala oluyitibwa al-hajji al-akbar, olunaku lw'okusala ebisolo olwa Idi al-Adha, Abubakar bwe yamala okubeera nga ebiri amaze okubyogera, yayita Ali naye atuuse eri abantu ebigambo bye nabbi bye yamutuma, era naye n'abituusa. Mpozi tunajjukira nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mwaka ogwo teyakola hijja, wabula yasigira
Abubakar n'abeera nga ye amir akulembedde abagenda okukola hijja. Mu bufunze ebintu ebikwatagana n'essuula eno bingi, naye nga ebisobodde okubeera nga tukuwaako ebirala olibisanga mu bitabo ebisingako wano ng'obuuzizza abamanyi oba nga weesomedde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga atandika essuula eno gye tutadda kuteekako bisimillah naye nga tujja giteekako a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bara'atun min Allahi wa rasulihi. Allah arangirira ekirango eky'okwesammulira ddala nga yeesammula endagaano ezo ezaali zikoleddwa wakati wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne wakati w'abamushirikiina ezaali zireeta emirembe egy'obutalwanagana. Naye oluvannyuma lw'okufuna amaanyi, Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza mu lwatu nti Allah ayimirizza ekirango kiva eri Allah ekiraga okukutulirawo ddala. Bara'atun min Allahi wa rasulihi. Allah arangirira kaati ekirango nga kigenda wa ila alladhina ahadtum, eri abo be mwakola nabo endagaano ez'emirembe, min almushirikiina, mu baali abasinza b'amasanamu mu budde obwo. Allah ng'arangirira okweyambulula okukutulirawo ddala n'omubaka we endagaano ezo ezaali zaakolebwa wakati w'abakkiriza ne wakati w'abo abaali nga basinza amasanamu, nga Allah abagamba nti kati tubalangiridde kaati endagaano ezaakolebwa wakati w'abatakkiriza n'abakkiriza nga zikolebwa omubaka nga zikola ku lwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekirango eky'olwatu ekiva gy'ali, bara'atu min Allahi wa rasulihi, ekirango eky'okumenyerawo ddala n'okweyambululira ddala n'okwawukanira ddala okuva eri Allah nga gye kivudde ekirango n'ebyomubaka we nga kigenda eri abo abaali bakoleddwa nabo endagaano ng'abakkiriza bakoze nabo endagaano min almushirikiina bamushirikiin, bakitegeere kaati nti tewakyaliwo ndagaano, yonna egenda kubeera ng'ekuumibwa okuva n'olwaleero. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala yalangirira kaati nti kati okuva na leero mutambule mu nsi muno nga muli abutaala nga muli mirembe kiri abakuba ku mikono, arba'ata ashhurin, okumala ebbanga lya myezi ena, emyezi egy'ena okuva kaakati mubeere nga muli abutaala kiri agenda kukwatibwako, kiri agenda kubeera nga abakuba ku mikono nga muli mirembe, abalina endagaano zaabwe naffe n'abataalina ndagaano zaabwe naffe. Tewaliwo agenda kubeera ng'alumbibwa, tewaliwo agenda kuba ng'atulugunyizibwa, tewaliwo kuyiwa musaayi okumala ebbanga lya myezi ena. Wa'lamu, mumanye mmwe abatakkiriza bye munaaba muganye okubeera nga mukkiriza mu myezi egy'ena, annakum ghayru mu'jizillah, nti mu butuufu temujja kusobola kulemesa Allah eddiini ye kubanga esaasaana ne bwe munaasalawo okugirwanyisa. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, era mukitegeere nti Allah agenda kuswaza abo abatakkiriza abatayagala busiraamu kuba mu nsi, bajja kuswala kuba bulina okubaawo. Obusiraamu bufunye amaanyi, tewakyali bwetaavu bwa kuteekawo ndagaano, ate tewali bwetaavu bwa kubeera ntuzimenya mu nkukutu. Tubategeezezza nti endagaano zisaanyeewo, ekyo nga kiva eri Allah n'omubaka we ng'abategeeza mu lwatu nga si bya nkukutu. Tubawadde emyezi ena, buli omu yeerowooze, ayagala okudda ku sayidi y'obusiraamu abeere nga yeerowooza, asiramuke nga bukyali, atayagala ng'ayagala kuyimirira naffe mu ddwaniro yeetegeke, naye enkomerero ya byonna ajja okuswala yoyo amutakkiriza ayagala okumenyawo amateeka ga Allah. Naye Allah yeerayiridde temujja kumulemesa ddiini ye kubeera ng'esaasaana mu nsi muno. يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان من الله ورسوله، ekirango kiri special nga kiveere Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we, kiragawa ila nnasi, eri abantu bonna nga kibakwatako. Kigenda kusomwa ddi yawma alhajji al akbar, ku lunaku lwa hijja olw'amaanyi olukulu
runene nga lwe lunaku olusalirwako ebisolo lwa Idil Adha. Abamanyi bwe batyo bwe batugamba anna Allaha, ekirango kigamba ki? Anna Allaha, mazima Allah, bari'un, yeyambululidde ddala, talina nkwatagana n'akamu n'akeddagala wakati we. Minal mushrikin, yeyambulidde ddala bamushrikiina, takyalina nkwatagana nabo. Wa rasuluhu, n'omubaka we kyekimu, takyalina nkwatagana ne bamushrikiina n'akamu n'akeddagala nti tulina okuteekawo endagaano y'emirembe. Fa in tubtum, bwe munaaba mwenenyezza mu myezi ena gye tubawadde nga mulya butaala, fahuwa khairun lakum, obulungi budda gye muli kubanga munaaba mufuuse banywanyi baffe ffe mmwe ffe. Wa in tawallaytum, bwe muneesuulirayo ogwa naggamba ne mulemera ku bukaafiri ne musalawo tulwanyisa, fa'lamu, mumanye annakum ghayru mu'jizillah, temujja kulemesa Allah kukola kyayagala. Wabashiri alladhina kafaru, sanyusa w'amawulire ag'essanyu abatakkiriza, bi'adhabin alim, nti bagenda kutuukako ekibonerezo ekirume nnyo. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا okujjako abantu abagenda okuggyibwamu alladhina ahadtum min almushrikin, abo be mwakolagana nabo ne muteekawo endagaano wakati wammwe ne wakati waabwe mu bamushirikiina abo, naye ng'endagaano eyo yaliko ebiseera ebigere, ne babeera ng'endagaano yaabwe ebigirimu babikuumye butiribiri, tebalina kye babadde nga bakumpanyako n'ekimu wadde okukimenya. Allah kyagamba nti summa lam yankusuukum shay'an, bwe mugenza okwetegereza endagaano yammwe eri wakati wammwe nabo nga tebayinaamu kakwakkulizo konna tebazannyiddemu ne bakamenya. Ekyokubiri, walam yuzahiru alaykum ahadan, nga tebalina n'omu gwe bayambyeko kubeera nti abalumbagana abeere ng'abalwanyisa, tebalinaako kwekobaana na mulabe wammwe gwe beegasse naye kubalwanyisa ng'ate n'endagaano yaabwe bagikumye butiribiri ng'eriko obudde obugere. Fa'timmu ilayhim ahdahum, endagaano yaabwe mugijjuze bulungi nga bwe yali eyogera emaleko ekiseera kyayo. Ila muddatihim, mubawe ekiseera kyayo kye mwakkaanya nabo kibeere nga kiggwayo, temugimenya kuba abakuumi obwesigwa. Inna Allah, mazima Allah, yuhibbu almuttaqiina, ayagala nnyo abamutya. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti abantu abalina endagaano wakati waffe ne wakati waabwe nga bagikuumye bulungi, ne batatulyamu lukwe kubeera nga abalabe baffe babadde bakolagana nabo mu mbeera y'okututulugunya, abo embeera yaabwe tugikuuma endagaano yaabwe okutuusa ekiseera kyayo lwekiriggwako ekyakkaanyizibwako ffe nabo. Naye bano ababadde n'endagaano etalinaako kiseera kigere, obanga erina ekiseera ekigere naye nga kiri wansi lwa myezi ena, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba obaabo bonna bwe mwakola nabo endagaano ne mulaba nga waliwo ka poyinti ke bamenye, obanga mwakola nabo endagaano naye ne babeera nga balina gwe bayambaganye naye mu balabe baffe abeere nga atutulugunya, endagaano yaabo tejja kutambula, tejja kgenda mu maaso, babeere mu myezi eno egy'okwerowooza mu lusirika. Bwe banaaba bakkiriza alhamdulillah, bwe batakkirize bategeere nti obudde bwonna ekintu kibagwira. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ بجيبيران جمزوك باكو الأشهر الحرم ميزي زيزي تكريزي وكبيران جيروان الوامو والدكور لما غزامبيا غنيني emyezi egyo egy'emizizo tugimanyi bulungi nnyo ng'omwezi ogwa Rajab gwa muzizo, Zulqaada gwa muzizo, Zulhajji gwa muzizo, Almuharram mwezi gwa muzizo. Emyezi egy'ena bwe gibeera nga giggweddeko egizira okulwaniramu. Faqtulu almushrikiina, abakkiriza mukkiriziddwa okutta abamushrikiina bonna abasinza amasanamu. Haythu wajadtumuuhum,
wonna we mubeera nga mubasanze wakhuzuuhum mubakwate mubawambe mubatwale eri omulamuzi w'obusiraamu abalamule basalawo okubeera nga beenunule basalawo okutta battibwe basalawo okutta bate mubakwate okulwana kulangiriddwa kasita kubeera ebweru w'emyezi gy'emizizo wahsuruhum abantu abo mubazingize mubeerenga mubeetooloola wonna we baba babadde nga tebayingiramu mmwe nga mu nsi yammwe nga temubawadde lukusa era ng'ate tebafuluma nga temubawadde lukusa okufaanaganako n'ensi ya leero toyinza giyingira nga toyise ku booda kokooneramu togiyingira togifuluma okuggyako ng'okooneddwamu nammwe mubeerenga mubafuga enfuga eyo nga mubeetoolodde nga mmwe mubali waggulu nga temubakkiriza kuyingira mu nsi yammwe nga tebali lukusa nga temulubawadde wakuudu lahum kulla marsadin mubatuulire mu buli kakubo konna akayinza okubeera nti bakayitamu nga bwaleero mu buli nsalo yonna woowulira nti abantu abo bayinza okuyitawo mu ngeri emenya amateeka muteekeewo ejje ery'amaanyi mubeere nga mubabuzaako obwekyusizo ensi efuuse ensiraamu tetukyajagala mushiriki yenna fa intaabu bwe banaaba beenenyezza nebyeddako wa aqaamu salata ne batandika okusaala nammwe wa atawu zakata ne babeera nga bawa ne zaka fakhallu sabilahum mubaleke mubate temubanyega abo baganda bammwe bennyini temubateega mu makubo bafuuse basiraamu inna allaha ghafurur rahim allah musonyi musaasizi byonna bye baakola mu bushiriku bwabwe ebyo agenda bisangulawo olw'obusiraamu bwabwe kubanga al islaamu yajubbu ma qabla obusiraamu bujjawo byonna ebyo kasita osiramuka bye wakola nga tonnasiramuka byonna biba bikusonyiyibwa singa nga allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين singa wazuukawo omushiriki yenna omushiriki oyenna abazze gy'oli istajaaraka ng'ayagala omubudamye embeera emuddugalidde faajiruhu mubudamye tomugoba ate bw'oba omumaze okumubudamya tomuleka bulesi wabula mukoleko da'wa hatta yasmaa kalaama allah mukoleko da'wa okutuusa lwanaategeera ekigambo kya allah lwaki embeera ekyusa era lwaki kiriba ekityo lwaki allah agamba ki thumma oluvannyuma baba asiramusa alhamdulillah baba tasiramusa n'agenda alowooza ku ky'omugambye ekigambo kya allah ebigambo bya allah gyagenda abifumiitirizaako mu mbeera ze gwe mutuuseeko da'wa ebbanga lyamala ng'akyali mu bubudamu bumuwadde thumma oluvannyuma bw'abanga ebbanga ly'obubudamu bwe liweddeko ablighuhu ma'manahu mutuuse mu kifo awo wanaafunira emirembe omugambe nti mu kifo muwe olukusa okugenda mu kitundu kyonna gy'anaafunira emirembe bw'anaaba asiramusa alhamdulillah bw'anaaba tasiramuse kasita agenze n'ebigambo bya allah mu kifuba anaagenda abifumiitirizaako dhalika biannahum qaumun la ya'lamuun embeera tugikkirize beewo bwetyo kubanga abantu abo tebamanyi baganda baabwe babakugira okujjawo oli nga babatiisa nti ajja kubakyamya nga babagamba nti oli mulalu naye bwe baba nga ofunye omukisa ogwo ye yennyini ne yeereeta mukkiriza ajjewo oli ajja kwetegereza ebigambo bya allah ye yennyini ajja kuvaawo okugenda ewaabwe gy'anaafunira eddembe ng'akakasizza nti omusajja si mulalu wabula byayogera bigambo bya allah naye basaasire bambi tebamanyi bawubisibwa abantu bwabo abakulu كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الله سبحانه وتعالى قام كيف انجلتي يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ngeri Allah subhanahu wa ta'ala abatakkiriza abasinza amasanamu bwe babeera n'endagaano nga bagikoze ne Allah nga bagikoze n'omubaka we kisoboka kitya illa okujjako alladhina ahadtum abo bwe mwakola nabo endagaano
inda almasjidi alharam nga muli mu muzikiti ogw'emizizo mu kiseera bwe mwabeerera ku muzikiti gw'emizizo famastaqaamu lakum ebbanga lye banaamalanga bateredde ku ndagaano yaabwe nga tebagimenye tebalina mulabe wammwe gwe bayambye kubeera nti abatulugunya fastaqiimu lahum nammwe mutereere ku ndagaano yaabwe okutuusa lw'ekiseera kyabwe kiriggwako. inna allaha mazima allah yuhibbu almuttaqiina ayagala abamutya. tukimanyi bulungi nti nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama waliwo bamushirikiina be yakola nabo omukago ku lunaku olwali olw'ehudaybiya. nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yayagala okugenda okukola umra alambule ku nju ya allah, bamushirikiina bwe bamutegeera nti anaatera okuyingira makka ne bamuziyiza n'ayimirira ehudaybiya, byaliwo okukkakkana ng'akoze nabo endagaano mu bintu bye byakkanyizibwako byali bingi, naye ebimu ku byo mu ndagaano mwalimu akagamba ti omuntu yenna anaayagala okuyingira obusiraamu takkirizibwa, naye anaaba ava mu busiraamu okudda mu bukafiiri anakkirizibwa. eyo atiko neggwa ne bakwata akatundu akawaayiro akalala ti omuntu yenna anaayagalanga okubeera nga abeera ne muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu bika by'abawarabu abeere ng'akola naye omukago waddembe, n'anaayagala okukola omukago ne bamushirikiina abakuraishi waddembe. mu kiseera ekyo ekika ky'aba bani bakirin kyo kyasalawo ne kikola omukago ne bamushirikiina, ate bakuzaa ne bakola omukago n'abasiraamu abakkiriza ne babeera nga be banywanyi baabwe. naye ekiseera kyatuuka bakuzaa ne babani bakirin ne bafuna obutakkaanya mu jjeserero awanywerwa ente we banywesereza ensolo zaabwe. babani bakari ne babeera abo abalina omukago n'abakuraishi ne balumbagana bano abaakola omukago ne nabbi sallallahu alaihi wasallam abakuzaa, wakati awo ne wagwawo okulwanagana olw'okuba nti gwali omukago nga guli wakati w'abakuraishi ne bani bakari. abakuraishi bajja ne bayamba ku babani bakari ne babeera nga babayisizza bubi nnyo. oluvannyuma lw'okukaayanira amazzi baayisibwa bubi nnyo olw'okuyambibwako abakuraishi. ejje ne libeera nga ly'amaanyi nnyo. babanu khuzaa nabo abakuzaa ne beekubira enduulu eri banywanyi bannaabwe be bakola nabo omukago abasiraamu. allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abo be mwakola nabo omukago insha allah nga bwe tujja okukiraba eyo mu maaso nti mukkirizibwa abo abakuzaa abaakuuma omukago gwabwe ne babeera nga wakati wammwe ne wakati waabwe embeera yaabwe simbi. allah ayagala abamutya mukuume endagaano yaabwe temugimenyanga. allah subhanahu wa ta'ala kubanga abantu abo kyali mu ndagaano gye mwakolera ehudaybiya, ekyo kyali kintu kikulu nnyo nga endagaano eyaabo abakyagikuumye tebakkirizibwa kubeera nga batabaalibwa. ebyali mu ndagaano byali bingi, naye allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba nti tuli ku mulamwa gwa mukago wakati w'abakkiriza n'abatakkiriza, allah subhanahu wa ta'ala agamba abatakkiriza be beekuuma ne batamenya ndagaano nga bakuzaa abo baakuuma endagaano yaabwe ne batagimenya ne n'abasiraamu, nammwe mubeere beesimbu temumenye endagaano yaabo kubanga yakolebwa mu kifo ekirabika nti kyali kya buvunaanyizibwa. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Kamba nti kaifa butya era ngeri ki kisobako kitya okubeera ng'omukago gugubeerawo wakati w'abamushirikiina abatalina bwesimbu mu kkuuma ndagaano ng'obudde bwonna bazimenya nga babani bakari bwe baamenya endagaano. kaifa kisoboka kitya wain yadharu alaikum, singa bamala ne babeera nga babatudde ku nfeete abo be mwakola nabo endagaano ne babeera nga bafunye chansi yonna ebalwanyisa ne babatuula ku nfeete ne babawangula. la yarukubu fiikum illan, tebayinza kubeera nga batwala eri gye muli nti nsonga nkulu nnyo ey'oluganda oluli wakati wammwe ne wakati waabwe. wala zimma, wadde endagaano eyo eyakolebwa wakati wammwe ne wakati waabwe tebayinza kubeera nga bagitwala ng'ensonga enkulu ebagaana okubeera nga babatta. wabula singa bafuna chansi yonna ebatuula ku nfeete ne basobola okumenya endagaano eyo eby'oluganda oluli wakati wammwe ne wakati waabwe, ebyo tebayinza kubitunulamu. n'ezo endagaano zammwe ze mwakola nabo ez'emirembe tebayinza zitunulamu. busi bakuumi ba ndagaano bamushirikiina olaba baamenya endagaano eri wakati waabwe ne allah
nga bwe baali bajja kuno ku nsi baalina kusinza Allah yekka naye tebaasobola kugikuuma era bajja kumenya n'ezammwe. yurubuunakum baagezaako okubasiimisa biafwahihim ku mimwa gyabwe nga bwe boogera mulabe bye boogera biringa ebituufu. wataaba kulubuhum naye emitima gyabwe munda gigaana bye boogera kungulu si bye biri mu mitima gyabwe. kungulu babalaganga abalina okukuuma endagaano naye nga munda balinda kacyansi konna we bali bakwatira basobole okubeera nga babasaanyaawo. wa aksaruhum fasikuuna abasinga obungi bantu boonoonyi ddala. Allah yasinga okubategeera nti bwe bawenna bwe bafunira omukisa okulaba nti babasaanyaawo bajja gukozesa nga tebatunuulidde mu luganda lwe mulina wakati waabwe nabo wadde endagaano ze mwakola wakati waabwe nabo bantu boonoonyi nnyo. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا باسلوا okubeera nga amateeka ga Allah bagatunda ne babeera nga bagatunda mu ebbeeyi entono. amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala basalawo okubeera nga bagawaanyisaamu bino ebyensi ebyakiyita mu lujja ebitono ebigenda okuggwaawo. biri ebyebbeeyi erya Allah ne babeera nga babisudde emabega w'emigongo gyabwe. fasaddu an sabilillah obutuufu ne bakola obutaweera okubeera nti ekkubo lya Allah baliteekamu emisanvu tebaagala bantu babeere nga baligoberera. innahum sa'a ma kaanu ya'maluun obutuufu kintu kibi nnyo kye bajjanga bakola ekyokubeera nga amateeka ga Allah bagasudde ne babeera nga baagadde bino ebyobulamu bw'ensi obutono ate n'ekkubo lya Allah ne baligaana abantu oddikwata. la yarukubuuna tebasobola kutwalanga nsonga nkulu fi mu'minin singa kiba kikutte kumukkiriza illatun oluganda tebasobola kubeera nga balutunuulira oluli wakati waabwe ne wakati w'omukkiriza era tebasobola kutunuulira nti wakati waabwe ne wakati w'omukkiriza wala zimman tewaliwo endagaano. bonna bwe babeera basobodde omukkiriza oyo okumugwako beerabira oluganda oluli wakati waabwe ne wakati we era ne beerabirira ddala endagaano eri wakati waabwe ne wakati w'omukkiriza bo balowooza bulowooza nti kyansi tugifunye balina kubeera nga bamutta bussi balina kubeera nga bamutuusaako obulabe. wa ulaika humul mu'taduuna abantu abo balumbaganyi nnyo mulina okubeera nga mubeegendereza si beesimbu mu bigambo byabwe ebiri ku mimwa ebiri mu mitima birala nnyo bikuntana n'ebyo bye muwulira ku nnimi zaabwe. فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا ليسنغ بلبا بينيزا وأقاموا الصلاة نبيمرزا والصلاة وآتوا الزكاة نبتولا الزكاة مالياوي فإخوانكم في الدين بلبا بفوس بكان دبموي قابوا مبسلام إلى بسلام بنما الدلة مبغبغنيانغا ونفصل الآيات تنين الدنيا متيكا غفنغا بتواغرا غبيري إلى غجا كبيرانغا بتشاغرا لقوم يعلمون يا بانتوا باغرو كتغيرا نوكمانيا غجا كبيرانغا بغتغيرا إلى غجا كبيرانغا بغمانيا أباتغيرا غجا غتيكا منكولا إلى غجا كبيانبا. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم singa mwezuulanga abo bwe mubadde musazeewo okubeera nti endagaano yaabwe ekyali wakati wammwe ne wakati waabwe ne mukizuula nti batandise okubeera nga bagimenya min ba'di ahdihim oluvannyuma lw'okubeera nti endagaano yaabwe ebadde esaliddwawo egire ng'egenda mu maaso ne mukizuula nti wata'nu fi diinikum batandise eddiini yammwe okugivvoola
فقاتلوا أئمة الكفر مرwanisize ddala abantu ab'ekika ekyo kubanga be bayimaamu mu bukafiiri be bakulu ddala mu bukafiiri wano be basaale bannambemu mu bukafiiri mubalwanyise innahum mazima abantu abo bemulaba abatandise okuvvoola eddiini yammwe n'okumenya endagaano la aimaana lahum tebalina ndagaano olw'okuva ku olwo nga mumaze okukitegeera endagaano tebaba tebakyalina kuba batandise ogisekeeterera nga bagimenya n'okuvvoola eddiini yammwe laallahum yantahun nga tetunoonya batuuke okubeera nga bakoma ku mize gyabwe egyo emibi babeere nga bakkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا تقاتلون قوما abange mubadde kimu abatayagala kulwanyisa bantu abo nakasu aimanahum emulabira ddala nti endagaano zaabwe bazimenya nga mulaba wahammu ne baagala nnyo bi ikhraaji rasuli okubeera nga n'omubaka bamugoba mu kibuga Makka wahum bada'ukum awwala marra ate nga be baatandika okubasosonkereza mu kubalwanyisa olunaku olwasookera ddala endagaano zaabwe baazimenya ne babeera nga baagala okubeera nga babasaanyaawo atakhshawunahum mubatya fallahu ahaqqu an takhshawuhu Allah yasaanidde okubeera ng'atiibwa mu kutya okwannama ddala in kuntum mu'miniina bwe mubeera nga muli bakkiriza. Baatandika batya okubeera nga basosonkereza abakkiriza. Ekyo kibeera nga kitujjukiza bulungi nnyo mu lutalo lw'e Badiri. Abu Sufyaani yayita mu bitundu eby'e Madiina ewasengukira abantu b'omu Makka ng'atwala emmaali okusuubula mu mambuka. Emmaali eyo gye yali atwala yali mmaali y'abasiraamu abaasenguka nga baaginyaga nga gye basuubuza, naye bwe baali bakomawo nga bava mu kusuubula abasiraamu baakitegeera bulungi nti Abu Sufyaani akomyawo emmaali addayo amaze okusuubula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba basahaba bagende bamuteege mu kkubo, naye yennyini nga kwali babeere nga beddiza emmaali yaabwe yabanyagibwako. Naye Abu Sufyaani yakitegeera mangu nti batuteeze, n'aweereza obubaka eri abantu b'omu Makka n'abagamba mujje mutaase emmaali yammwe yiino, bagiteeze mu kkubo bagenda oginyaga. Abasajja bali ne basitula eggye eddene ne lijja okubeera nga lyagala okutaasa emmaali, naye eky'omukisa omulungi ku sayidi ya Abu Sufyaani yasobola okubeera mu bukugu bwe yalina nti yakwata ekkubo eddala n'abeera ng'awunya emmaali eyo, n'abeera ng'abakkiriza bali mu kkubo ddala, naye n'akwata ekkubo eddala n'agiwonya. N'agamba banne abaali bavudde e Makka okujja okutaasa emmaali nti muddeeyo, emmaali mmaze okugiwonya. Bali ne bagamba nti tetujja kuddayo. Ne batandikira awo olutandika olwasooka okulumbagana abasiraamu, ne beewera nti katumale okubeera nga tukiryalinga ekkubo lyaffe, baleke okubeera nga abasiraamu bano batweraliikiriza buli ssaawa bwe tunaabanga tugenda okusuubula nga babeera nga batwekiikira mu kkubo nga baleese okutya mu kkubo. Katugende tubalwanyisize ddala yadde emmaali ogitaasizza tubeere nga tubasaanyaawo. Olutalo olwo ne lutandikira awo ne bajja lwe lutalo lw'e Badiri olwasooka. Allah subhanahu wa ta'ala lwagambye nti abantu abo muyinza mutya okubanga mukyakolagana nabo mu ndagaano nga temwagala kubalwanyisa, ng'ate be baasookera ddala olubereberye okubalumba. Abu Sufyaani abagamba muddeeyo emmaali engiwonyezza, bagamba katubasaanyeewo bave mu kkubo. atakhshawunahum mubatya fallahu ahaqqu an takhshawhu Allah yasaanidde okubanga mumutya in kuntum mu'miniin mbeera abakkiriza. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم مؤمنين كبروانيسا mubarwanyisize ddala mubeerenga mubasaanyaawo. yu'adhibuhum Allahu biaydiikum, Allah agenda kubateekako ekibonerezo kye naye ng'akiisa mu mikono gyammwe. wayukhzihim, agenda kubasuwaliza ddala. wayansurukum alayhim, agenda kubabatasaako mmwe mujja okuwangula.
ويشفي صدور قوم مؤمنين أبيرينغا aweweza ebifuba by'abakkiriza bibeerenga bikkakkana nga biggwamu obweraliikirivu bwa shiriki mu nsi yaabwe. ويذهب غيظ قلوبهم الله سبحانه وتعالى جاكو بالسنق وولي مكما جاوي ويتوب الله على من يشاء الله جاكو كيرزوك وين يقول يبانا ويقدم باينزوك سلام كانغا مزوك ربا بيونو بتامبرا والله عليم حكيم الله ممنيو تاينتي تاكفوريرا yo yajja ekifumu kiramu ate najja ekiramu mu kifu asobola obudde bwonna obusungu obuli mu mitima gyabwe okubufuula obukkiriza ate nakkiriza okwenenya kwabwe naye ku ebyo bye baakola ne basiramuka ye Allah takola nsobi buli kimu kyonna akimanyi. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. أم حسبتم نبي تمروا وززا أن تتركوا أنتم مجا كلكبوا ملكبوا nga mweyitaba kkiriza walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum nga Allah tannaba kutegeerera ddala mummwe baani abo abayinza okubeera nga bawaayo biwaayo emyoyo gyabwe mu kkubo lya Allah mummwe walam yattakhidhu min duni Allahi wala rasulihi wala almu'minina walija nga tannaba kutegeera baani abo abatafudde Allah subhanahu wa ta'ala لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا abatataddeo mukwano abatakoze mukwano gwa namaddala ogwo oguli wakati waabwe ne wakati w'abamushirikiina nga tebagukoze na Allah nga tebagukoze na mubaka we nga omukwano gwe tebagukoze na bakkiriza naye wabula nga bagukoze na bamushirikiina wallahu khabirun bima ta'malun Allah mukenkufu kwewe mukola ayagadde ateekewo jihaadi eno asobola okulaba baani abalina omukwano ogwa namaddala oguli wakati waabwe ne Allah n'omubaka we n'abakkiriza nabaani abalina omukwano wakati waabwe n'abo bamushirikiina abannanfuusi balina omukwano wakati waabwe ne bamushirikiina ng'ebirowoozo byabwe biri ku bamushirikiina nga eno eri Allah n'omubaka n'abakkiriza teri mukwano gwa namaddala kale Allah agambye nti sijja kubaleka mwenna kubatwalira wamu nti muli bakkiriza nga mummwe mukyalimu abannanfuusi kanteekewo jihaadi eno kabeera akakunta ndyoke ndabe baani abalina ddala omukwano ogwa namaddala eri Allah n'omubaka n'abakkiriza era baani ate abalina omukwano wakati waabwe n'abo abatali bakkiriza kubanga nze bye mmanyi ndi mukenkufu mu kumanya byonna bimukola kale abanakkiriza okulwana nja kutegeera nti beebo abalina omukwano ne Allah ne balina omukwano n'omubaka n'eri abakkiriza nga tebalina mukwano eri bamushirikiina so abanaagaana nja kutegeera gwa gye bava. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين تاريخ تشغواني دارنا كتنو ناكد دكاريا بابانت بمشركين أبسنزا مسنم أيامروا بكبيرا انتبه بزيمبا إلى بدابيزا إلى ببلبيرا مساجد الله نزكتجاء الله شاهدين انغبتشي واكوب جريزي على أنفسهم كم يجاوب بالكفر انتبه كافيري أبتشي واكوب جريزي انتبه كافيري انغبا مشركين بمكة tekibagwanira kubeera nti be balabirira Kaaba tekibagwanira kubeera nti be balongoosa Kaaba wadde okubeera nga bagizimba wadde okubeera nga bagirabirira wadde okubeera ng'eri mu kontrol yaabwe ulaayika abantu abo habitat a'maluhum emirimu gyabwe gyonna mikyamu gya kusazibwamu wa fi nnaari hum khalidun ate mu mulyo gye bagenda okubeera obugenderevu n'obugenderevu. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
innama mazima ya'muru masajida Allahi asaanira okubeera ng'azimba emizikiti gya Allah era nga yagirabirira era nga yabeera ayina obuvunaanyizibwa ku gyo. Ani man oyo yenna amana billahi akkiriza Allah wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero wa aqama salata n'abeera nga ayimirizaayo sala wa ata zakata n'abeera nga awaatoola zaka walam yakhsha n'aba nga talina gwata illa Allah okujjako Allah fa'asubuja ulaika abantu abo abakola ebyo ayakunu min almuhtadin bajja kubeera mu bantu abalungamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza nti mugende mulumbatana abatakkiriza bave ku nju ya Allah kubanga bagyetoolola bali bwereere ate n'amasanamu gonna bageetooloozeza kuli 360 nga hubal lisalamu ddene. ekyo tekisoboka kubeera nga oluvannyuma lw'okufuna amaanyi musobola okubeera nga mwenyooma okwenkana abo. mugende mulwanyisa abantu abo baveeko mubeere nga mwemulina kontrol ku nju ya Allah. أجعلتم سقاية الحاج وزيارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم مسفر كفورا سقاية الحاج وكنيس بحاجي وعمارة المسجد الحرام نوكي بلا ومزكتي وفينززو منجر يبو يونجا نقبير نقبدا بلزا كبانغا بسيريبيو الأداسي ويالينغا توارا ومرمو كبيرا nga anywesa bahaji baleetanga amazzi ag'obwereere eri abazze hijja ne babeera nga akulira ebyenywa eby'amazzi ago. ogw'omulimu yali agukola omukulu ennyo nga ye Abbas. ate bashaiba baakolanga omulimu ogw'okubeera nga be balabirira n'okuddaabiriza n'okuyonja Kaaba naye nga ebyo babyenyumiririzaamu nnyo. Allah n'abagamba nti ekyokunywesa bahaji n'okulabirira enju ya Allah nga mugiddaabiriza mwagala okubifuula nga mu ddaala kyekimu. kaman amana billah mwagala okulaba nti eddaala eryo mulifaananyiriza ng'oyo akkiriza Allah wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero. akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero n'alwana wajahada fi sabilillah n'alwana mu kkubo lya Allah oyo teyenkanika. la yastawuna inda Allah eri Allah butebenkanika. abo abakola omulimu gwa Allah tebayinza kwenkana nammwe abakola ogwo omulimu gw'okunywesa obunywesa n'okulabirira Kaaba. ono abeera nga akkiriza Allah eddaala lirya waggulu. wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah tayinza kulungamya abantu abo abalyaza amaanyi n'abeera nga abalungamizza n'abatereeza ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا أبا بكر وهاجروا نبسنغ كمكوليا الله وجاهدوا في سبيل الله نبغيران كمكوليا الله بغيندو قروانا وقرانت بالسلام بيوا وغلو بتالي بالسلام بيري وانسي بأموالهم غبكو جسنسين جزاوي وأنفسهم نبكين نبين جرام أعظم درجة عند الله بينما دار من نير الله وأولئك إلى بانتوابهم الفائزون ببجو كيسيما okusinga bano abenyumiriza mu kulabirira Kaaba nga sibakkiriza n'okusinga mu benyumiriza mu kunywesa bahaji amazzi ag'obwereere nga sibakkiriza. بشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه. يبشرهم أجاكم ومولي أجسن أجاكم سنسا ربهم رزوا بالله برحمة نكساسرا منه كبير كبجاري ورضوان نكسما. الله سبحانه وتعالى قادر كبرغا كبسنس وجنات ناجند كوجنا لهم فيها نعيم يبغين كفني رميزين غريبين نيرين مقيم ngasibi akubeeranga bikutukawo wabula nga babifuna mu buli kiseera ebiriko sizoni. خالدين فيها أبدا إن الله
خالدين فيها مبغين كبير مرين أبدا إن الله عنده أجر عظيم مزمير الله يوجه فير من اليوم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أبانكم أبكرزا لا تتخذوا آباءكم كمفورا كباشتمي وإخوانكم لمكان بمي أولياء بانفانسي إن استحبوا الكفر البانغ لبامرانغ بسنس وغرب كافيري على الإيمان لبابسكرم يقب كرزا لبابيرانغ سبك كرزا وبكرزا بابسد التالي لبابيرانغ بكرزا مبكافيري ومن يتولهم منكم omuntu aligezaako okubafuula mikwano gy'egy'omunda mumwe faulaika humu zzalimuuna abo bagenda kuba balyaza amaanyi abannamaddala abalyaza amaanyiza amateeka ga Allah. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل باغامبي إن كان آباؤكم ببابيرانغ باشتموي وأبناؤكم نابان بموي وإخوانكم نبغان بموي وأزواجكم نبكز بموي وعشيرتكم نابنغان دزموي وأموال اقترفتموها نيزن سيندي يوبا يبوغاغا jemubadde mumaze okukola ebyobugagga byammwe bye mumaze okukola nga mumaze okubeera nga mubirina mweyagala nabyo tijaratun takhshawna kasadaha n'obusuubuzi bwammwe emaali gye musuubudde nga muti okubeera nti eneebasala wamasakinu tardawnaha amayumba amalungi ge musiima okubeeramu nga mweyagalira muli ahabba ilaikum bwe mulabanga bye musinga okwagala eri emitima gyammwe min Allahi wa rasulihi okusinga okwagala Allah n'omubaka we wajihadin fi sabilihi n'okugenda okukola jihadi mu kkubo lya Allah mukola kaweefube eddiini ya Allah ebeere mu maaso fatarabbasu mulinde ekijja fatarabbasu hatta yaatiya Allahu bi amrih mulinde okutuusa Allah n'anaaleeta ekiragiro kye. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleeta ekiragiro kye. Allah subhanahu wa ta'ala alina ebibonerezo eby'ekika eky'amaanyi olw'obujeemu bwammwe. Ajja kuleeta ekiragiro kye abeere nga aleetwa obuyinza bwe gye muli. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Allah tayinza kulungamya bantu abo balabika nti boonoonyi. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleeta ekiragiro eky'amaanyi singa munaabanga mugaanye okubeera nga mugoberera amateeka ga Allah ne gabagaana emaali yammwe n'ebyobugagga bwammwe n'ebyo bye mukoze ebyobusuubuzi bye mutya okubeera nti bwemunaba mugenzi eri mu jihaadi mujja kufuna loosi mu busuubuzi bwammwe. Allah bagaye mulinde embeera ejja. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. Allah yabataasadda mu bifo bingi nnyo, jazza abataasamu mu balabe bammwe nga mubawangula awamu n'okubeera nti oluusi ennamba yammwe ebeera ntono. Wa yawma hunayini mujjukire olunaku lw'e Hunayini idh a'jabatukum kasratukum bwe bwali nga bubasanyusizza obungi bwammwe bwe mwalimu mu nnamba ne mubeera nga kuolwo muwulira amaanyi ag'ekitalo olw'okuba ennamba yali nnene okusingako bulijjo. Ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba
kinambe eyo falam tuguni ankum shay'an teyalina yasobola kubayamba n'akamu n'akeddagala kubanga abasajja abasiraamu kwolwo baalina ennamba nga nnene omulabe waabwe yali mu nnamba y'abantu 4,000 ng'ate abasiraamu bali 1,200,000. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali mu kiseera ekyabawadde ng'abasiraamu ennamba yaabwe nnene okusingako bwe baali babadde bwe baali bagenda okulwana e Hunaini nga bagenda okulwanyisa abantu abo abaali 4,000 mu kika ky'Abahawazin. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kwolwo yalina ennamba nga nnene. Olutalo olwo lwaliwo oluvannyuma lw'okuwangula Makka. Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira abasajja abo bagende balwanyisa abantu Abahawazin. Abahawazin balwana nga balina ennamba ntono mu ntandikwa ya byonna, ne babeera nga mu kusooka nga bakalaba ku basiraamu babakukirira obusaale obuyitirivu, ne babeera nga basaasaana. Naye oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala embeera n'agizza mu nteeka abasiraamu ne bawangula. Allah n'abalaga nti mujjukire bwe mwali mu nnamba ennene n'ebeeyunuza, naye neetabaako kyebakolerera kyebagasa. Wabaqat alaykumul ardu, ensi yabafungirira mu kaseera akaasooka bima rahbati, so nga yalinga zinga bulijjo. Thumma wallaytum mudbirin, oluvannyuma lw'okuba nti ebintu byonoonese ne mukyuka ne mudduka mwenna ne muteekako kakokola tondeka nnyuma ku feeza yasooka. ثم oluvannyuma anzala Allahu sakinatahu, Allah yassa obutebenkevu bwe ala rasulihi ku mubaka we, wa ala almu'minina ne kubakkiriza, wa anzala junuudan nassa ab'amagye lam tarawha be mutasobola kulaba, wa azzaba alladhina kafaru, n'alyoka abonereza abo abatakkiriza. Amagye gategeeza nti yassa bamalayika okuva mu ggulu mwe bye mutasobola kubeera nga mulaba. Allah subhanahu wa ta'ala n'abonereza abatakkiriza n'abatuusaako ekibonerezo ekinene ne bawangulwa. Wa dhalika jazaa'ul kafirin, bwekityo y'empeera y'abakafiiri. Temwalisaanye kutya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu nnamba yammwe entono buli jjazze abawanguza nga abadduukirira ne bamalayika. Kalimu temwalisaanidde kubeera nga mufuna okutya okulwanyisa bamushirikiina okubajjira ddala mu Makka muno. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم oluvannyuma yatuubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha, oluvannyuma lw'okubeera nga abatakkiriza bamaze okwenenya, akkiriza okwenenya kw'oyo kw'aba ayagadde mu abo ababa beenenyezza ne basiramuka. Wallahu ghafurun, Allah musonyi, rahimun, ate musaasizi. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا إنما المشركون مزماب بمشركين أبسنزي بياونغو أبسنزا أمسنمو نجس نجسي نيني كزامبي فلا يقرب المسجد الحرام تبديونغا تبديرانغا يدلوك سيمبرا وليومزكتي بنو kwemizizonga bakwetololanga bali werere kubanga kazambi oyo gwe balina mu bukkiriza bwabwe mu binnyo baada amihim hadha, oluvannyuma bw'omwaka gwabwe guno ogw'omwenda gwe twalabye Ali radiyallahu anhu mu bimu ku bye baamuwa okujja okwanjula ku lunaku lwa Idi lwe twayise yawma alhajji al akbar. Baamuwa mesegi yalimu ekigambo ekigamba nti bategeeze obabuulireko ati nti baye abantu abo balina kazambi mu nzikiriza yaabwe. Enzikiriza yaabwe mbi nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, teriimu kalungi.
kale tebaddangayo okusemberera omuzikiti guno ogw'emizizo ogwo gwe batambulirako nga bagenda bafuuwa empa ogwe batambulirako nga bagenda bali bwereere nga beetooloola baada amihim haadha oluvannyuma ku mwaka gwabwe guno ogw'omwenda ekyo tekikyaddayo okulabika era kizire bakitta tekikyaddayo okubeera nti bajja wano okwetooloola olw'enzikiriza yaabwe eyembi ey'obusamize gye balina wa in khiftum ailatan yemubeera nga muwulira mutya obwavu kubanga musijja mwalinga muba mushirikiina abaaleetanga ebyokulya n'ebyobusuubuzi fasawfa yugnikum allahu min fadlihi Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti bwe mubanga mutidde bwavu okubeera nga okutya mutya okulwanyisa abantu abo kubanga babadde baleeta ebyobusuubuzi bwe mubanga mufunyeemu okutya obwavu fasawfa yugnikum allahu min fadlihi kinaabadde ati Allah ajja kubeera nga abagaggawaza mu birungi byalina ebingi inshaa baali bayagadde inna allaha alimun hakim Allah mumanyi nnyo atakola nsobi era n'olwaleero tulaba mu birungi ebingi ebitaaliwo obudde obwo nga petulo lyafukumuka ensi yonna n'ebeera ng'etuwa ensimbi nga tweyagala mu ngeri ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bingi ebyo bye tutamanyi قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون agamba nti qatilu alladhina la yu'minuna mulwanyisa abantu abo abatakkiriza billahi Allah wala bilyaumi al-akhiri era abatakkiriza mu lunaku lwa nkomerero nti gyebuli wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu abo abateeziyiza ebyo Allah bye yaziiza n'omubaka we wala yadiinuuna diina alhaqqi abatakkiriza kugoberera ddiini y'amazima ey'obusiraamu min alladhina utul kitaba mwabo betwawa ekitabo bwe baweebwa ettawuleti ne injiri abaaliwo obudde obwo nabo babayingizaamu okubeera nti kaakati balina okulwanyisibwa nga bali batadde ebbali abaali basinza ebyawongo kaakati abaali balina ekitabo nabo bayingiddemu ba ahlul kitaabi lyahudi wannasara baganye okugoberera eddiini y'obusiraamu nabo bayingidde mu luse lw'okulwanyisibwa abaganye okukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero n'omubaka ono nga tebamukkiririzaamu nabo Allah ate abataddemu tubeere nga tubalwanyisa hatta okutuusa yu'tu ljizyata bwe banaawa omusolo gwe bateekeddwa okuwa an yadin ng'omuntu yennyini yagwereetera okuguleeta n'omukono gwe agw'imaamu wahum saghirun nga nabo banyoomoofu nnyo tebalina katiibwa kubanga obuyinza buli mu mikono gy'abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubeera nti luli abadde ayogera ku bamushirikiina ate kati ayingizaamu okulwanyisa abo ba ahlul kitaabi alyahudi wannasara kubanga nabo enjawulo mpaawo enzikiriza yaabwe baagizanyiramu kumpi okwagalira ddala okufaanagana nabali bamushirikiina bennyini abaali bakkiririza mu byobuwangwa na bano abayahudi baatuuka ekiseera ne bagamba uzairu ibnullah nti uzairu mwana wa katonda nga abanasara bwe bagamba nti isa ibnullah neyo enzikiriza tekyaddayo kubeera ng'ewulirwa mu kitundu ekyo ekirimu obusiraamu enzikiriza eteekwa okubaamu mu kitundu omwo obusiraamu abantu abo balina ate ennwanyisibwa eyaabwe ba ahlul kitaabi tusooka ne tubabuulira obusiraamu bwe bagaana okukkiriza obusiraamu ne tubagamba musigale mu nzikiriza yammwe eyo gye mukkiririzaamu naye nga mulina okuwa omusolo oguyitibwa aljizya omusolo ogwo buli muntu yenna atasiramuse atakkiriza busiraamu alina okugwereetera nga tatumye n'agutwala eri imaamu afuga ekitundu ekyo n'agumuwa nga naye munyoomoofu nnyo kubeera nga abantu bali beetwalanga nga babitiibwa mu ngeri zonna nga abasiraamu babatwala nti ba wansi kakati omuntu alina okwereetera omusolo gwe nga yagwereetera awatali kutuma ne bagumuggyako mu mukono gwe omusolo ogwo gwabeeranga gutegeeza nti omuntu oyo ateekeddwa okukuumibwa obulamu bwe ng'ateekeddwa okukuumibwa ebyobugagga bwe
kasawa omusolo ogwo n'agwa mu gavumenti y'obusiraamu asigala ku ddiini ye naye ng'obusiraamu bwe bumufuga ne bukuuma emaali ye ne bumukuuma n'obulamu bwe ekyo kikkirizibwa eri ba ahlul kitaab okubeera nga bawa omusolo ogwo ku musolo ogwo si musolo gwakubeera ntugubajjako mu ngeri eyo kuba musolo gwakweddaabiriza ng'eggwanga lina okubeera n'amalwaliro lina okubeera n'enguudo lina okubeera n'amasomero infrastructures nga bye bazoogera olw'okubeera nti n'abasiraamu bawaayo zaka kakati eyali badde nga zaka yaabwe tetugiyita jizya musolo okubeera nti ensi eteeka okukulaakulana tubakuumira mu nsi muno ne babeera nga bayangaliramu ne tukuuma obulamu bwabwe n'ebyabwe ne tuwangaala nabo nga bali ku nzikiriza yaabwe era nga tetubalumbagana tebatulumbagana okuggyako nga batugguddeko olutalo tetukaka muntu kuyingira mu siraamu wampaka kasitabeera ahlul kitaab wabula tumukako okuwa omusolo ogunaddukanya ebyo ebigasiza awamu obulamu bwaffe ffenna n'abo abali wansi wa gavumenti yaffe ey'obusiraamu yadde nga bali ku ddiini zaabwe naye ng'omusolo ogwo tatuma ye kennyini yagwereetera akabonero akamulaga nti wa wansi mufuge afugwa bufugwa nga busiraamu bwe bumutwala. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. وقالت اليهود ويهود باغان بانغا بيبان طابالي بكريزا متوراة يا موسى عليه السلام عزير ابن الله عزير يموانا والله. وقالت النصارى تنا بكريستا يا بالي بكريزا من انجيل يا عيسى عليه السلام باغان بالمسيح ابن الله عيسى يموانا والله ذلك قولهم بأفواههم Allah bwe yali ayogera ku bigambo byabwe bwe yagamba nti ebyo bigambo bya mimwa gyabwe bibalokompoka nabyo ebitalina mutwe n'amagulu yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl bafaananidde ddala ekigambo kyabo abaali batakkiriza abaaliwo olubereberye ng'ebitabo by'omu ggulu tebinnaba kubeera nga bissibwa abaali balina endowooza egamba nti bamalayika be baana abawala Allah baazaala Allah agambye nti endowooza y'abana abafunye ebitabo ne babizannyiramu ate efaanane endowooza y'abo abatafunanga ku bitabo olubereberye qatalahumullah Allah yabassaako ekikolimo kye anna yufakuuna butawe bawuguka okuva ku kituufu ate ne bagoberera endowooza ne bagoberera ebigambo by'endowooza zaabwe ebyo bye baagijinikawo obugijinisiku Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo by'obufere. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ekyabaliikira ekyo kiki ittakhadhu baafuula ahbaarahum bakabona baabwe abo be bannaddiini abaalinga ab'abayahudi wa ruhbaanahum n'abasosolooti baabwe be baalinga bannaddiini abaaba abakristaayo ab'abanaswara baabafuula batya arbaaban baabafuula bakatonda ababateerawo amateeka min duunillahi ne balikirya Allah walmasiha bna maryama n'oyo omusajja omutuukirivu yali omulungi mutabani wa maryamu isa naye ne bamufuula katonda wama umiru so nga tebaalagirwa abantu abo mu butuufu bw'okulagirwa illa liyabudu ilahan wahida okuggyako bannabbi baabwe n'ebitabo byabwe byabalagira kusinza Allah omu la ilaha illa huwa atateekeddwa kubeera nga wali asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okuggyako ye subhanahu erinnya lye litukuzibwe Allah subhanahu wa ta'ala obutafaananako amma yushirikun ebyo bibamugattako abo abatamutegeera abasinza amasanamu n'ebyawongo n'ezirubaale. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون باغلا bulijjo nga bakola butaweera kiro misana ayutfi'u nuura Allahi biafwahihim okubanga bazikiza ekitangaala kya Allah n'emimwa gyabwe nga bwogerera obusiraamu ebinene n'ebitono